Omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago ayanukudde ku nsonga y'okuggyawo obuyinza bwa Lord Mayor ne ba Lord Kansala ng'agamba nti kino kikolwa kya bwannakyemalira era nga Minisita wa Kampala Betty Kamya ne President Museveni tebalina buyinza bukyusa ssemateeka. Ekigenda ku kinyusi kiri ekya ssemateeka ekinyusi kubanga ekigenda ku buyinza bw'abantu nga kino kibaga nti obuyinza obw'abantu okwerondera mu kibuga buggweewo, obuyinza obwa Lord Mayor nti obuli mu tteeka kati buveewo n'abakulembeze abalonde, nti minisita y'anaabeera kamala byonna ng'eggala essajja buli kimu nga yakikola ate nga obuyinza buli mu bantu. Ekigambo ekyo kiruma kimenya. Lukwago era asekeredde President Museveni okulaga nti takyesiga bantu be n'okutuuka ku ssa ery'okwetuusiza ssente mu bantu, ekintu kyagambye nti kyamutawaana nnyo eri eggwanga. President amaze n'okulaga ye kennyini nti actually n'abali mu gavumenti ye tabeesiga, takyalina gwe yeesiga n'omu. Kale ffe teyali twesize naga ezo sijja ziwa Lord Mayor kuzitwala, oyo omusajja nnwanyisa tanjagaliza kalungi konna, naye n'abandi abe yeerondedde nabo tabeesiga. Kakati awo bujjawo etteeka bujjawo obuyinza bw'abantu okwerondera, obanga agamba nti otongoze obwannakyemalira omuntu omu President Museveni y'anaafuga eggwanga lino nga bw'ayagala. Ekyo tujja kukiwakanya ne sekuwakanya lyo yenna. Lukwago abadde mu kusaala Idi Aduha mu kisaawe Nakivubo. Grace Nantale Kakooza, Kiwika Steven, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.